kifo kye ekitiibwa kya Buganda kikulembeddwa munnamawulire Helen Nabiyange. Tukwebaliza ddala. Nsaba twanirize minisita waffe ow'ebyamawulire ow'ekitiibwa sasula amawulire naye tulina be tugatusizaako ne bagateeka ku yazze yeetegesere GKE teyagirese mabega. Sembusa Hashim nkola ne Shua FM 99 ekitiibwa nze Mbowa Nathan nkola ne Star FM. Nse nnyo okukulaba Katikkiro n'Oweekitiibwa Kazuwe Mawokota neddira Mamba. Talaba wana abamu bagenda mu byobufuzi omwaka guno tulinayo munnaffe Birimuye yagenda mu byobufuzi e Kalungu n'abalala bangi bayingidde ebyobufuzi ate era bannamawulire bangi wano tebakoma kusaka busasi mawulire naye benyigidde n'emirimu emirala. Tulabye abayimbi nabo bagenda ne banoonya 10 awalala, abalala bayingidde ebyobulimi naye abamu bankubye akaama nti bagaziyiza ennimiro zaabwe naye endokwa zibatawaanya. Endokwa emu ya 25,000 nga baagala nti singa wabaawo enteekateeka nga luli bwe kyali kuba bangi baafuna kumanyiziriza wagala bagenda ne bazisimba ne bagamba nti singa wabaawo enteekateeka nga bannamawulire nga bwe tuli mikwano gyo, tukimanyi tuli mikwano gyo, oyinza okutusalira ku magezi awo naffe ne tweyongera okwekulaakulanya. Okwebaza abantu bano bannamawulire abasaka ag'emmengo. Mu nsi yonna teri gavumenti esobola kuyimirirawo ng'abantu bano Oweekitiibwa bali mu tenti tebakola mulimu gwabwe. Tukola ebintu bingi bwe tusisinkana wano abantu omulimu guno gwe bakola tulaba nti abantu mu nsi yonna bamanya ebifa embuga. N'olwekyo tubeebaza nnyo nga bannamawulire. Buli mwaka Katikkiro najja ne tusanyukako naye. Kozesa omukisa guno Oweekitiibwa okwebaza abantu bano. Twebaza Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ye olw'okutulabawo nga bannamawulire. Naawe Katikkiro tukwebaza olw'okutwagala era olw'okutufaako. Tetwandibadde wano singa tewakyagala. Oweekitiibwa Israel Kazibwe. Basaka amawulire bayise mu kiseera kizibu oludda luli, naye njagala okutegeeza n'okuloopera nti nga basaka amawulire wano Emmengo tebafunangako buzibu nga bali abeeri. Bano batuuka bulungi nnyo. Mu kitongole ekyo kya Buganda Media Center tusobodde okutwala maaso olupapula lwaffe olwagambuuze era kati lulabigira mu bukulembeze bwaliwo nenga mulimu okwerumaaluma kungi nnyo, buli kiseera babeera bayomba. Naye mukama wange njaga kukutegeeza nti tusobodde okutereeza WhatsApp group eyo twafuuka kumpi ba Luganda. Waliwo oluusi ebiyitira eno n'eno naye tutuula wansi ku meeza tetunywa kakaawa tusobola okugenda mu maaso. Era waliwo ekiseera nga nakibuule baani nga bagenda ne bakwata kati oluusi omutimbagano tusooka tugujjako ffenna ne tusirika ate ne tuguzzaako. Naye katina abantu ab'emitimbagano abafulumya amawulire agatali malungi. Era ojjukira mu kiseera ekyo kitwalina ekyokusomozebwa bannaffe balina amawulire ge bafulumyanga agatali malungi. Naye njagala okutegeeza mukama wange nti ab'amawulire gano abasaka ag'Emmengo bo bakugu ate bamanyi ekyokukola, basigala batambula naffe. Era ekintu kye beebuuzaako nga tebakitegedde bulungi ekiba kifulumye bakitutegeeza. Nja kukutegeeza nti wiiki ewedde bannaffe abannuuku baali wano naye nga bagamba nti ku mbaga tekubulako musiiwuufu. Mbaga tekutera kubulako musiiwuufu bulungi nnyo. Abannuuku ne beebaza Kamalabyonna olw'ebigambo bye yabawa. Nagenda okulaba nga waliwo omukyala akuliridde yeekaabya amaziga gagoonya ng'afulumya ebintu ebitali birungi. Era abakulu bano bambuuza banne kiki ekigenda mu maaso, ne tubategeeza bulungi nnyo kuba bo bamanyi ebyawano. Ssaabasajja Kabaka asiima n'ayita mu nkulungo eri ate ku mikolo emikolo gye tumanyi nti gino mitongole ng'alina emirimu gy'ajja okukola wano ku Bulange, ate olwo lwayita wakati awo. Era ne mbategeeza nga bwe wantegeeza obubaka obwo. Kati bannaffe abo abaleeta amawulire agasasamaza
tulina obegendereza era wano wenebaliza bannaffe aba Buganda kwe kwaffe olw'omulimu gwe bakoze okulaba nga batereeza ensonga ezo. Tebagukola bokka, bagukola ne bannamawulire bano bonna. Obeere ku CBS mukama wange oba BBS tomala gafulumya amawulire nga tomaze geetegereza. Era mukulu Peter Mweso oyo bambuuza nnyo ebibuuzo bingi ku kino ne kino. Baakedde nga nkubira olunaku lwaleero twawulidde Mumbejje yaseeredde twagala oweereza obubaka ne mugamba awo ate buba busukkulumye Katikkiro yalina obukola ki obufulumya bwetambula bwetti omukuluŋŋamizi bw'okulungi sobola okutambulira ddala. Wenjogerera kati ku Buganda Official yayambye nnyo twali twakakiteekawo mwalina okutya nga mulowooza nti oba waliwo competition wakati wammwe nakyo naye mugenza okulaba ebirungi ebikirimu nti bwe mutuuka wane mu Bulange Mmengo mufuna kacyayi ne mutuulako awo ne mubaako ng'olindiridde omukolo ogenda mu maaso. Abamu bwe mutafuna maloboozi tugabawa mu Buganda Media Center, video mutazifuna tuzibawa, ne bw'oba tozze wano ku Bulange era tuzikuweereza. Kituyambye amawulire gaffe ne gasobola okutambula obulungi. Era mbategeeza nti omwaka gujja Buganda Media Center ejjafuna ebyuma bikalimagezi, laptops ezo nga tusobola okubayambako n'okubawa emirimu ng'osoogikolera wano ku Bulange n'ogenda bugenzi nga kiwedde. Neebaza bannamawulire olw'empisa ze mulaze. Empisa ziba nnungi, emize gye giba emibi. Empisa zonna tusaga nti empisa nnungi, naye empisa ze mulaze wano nga muli mu Bulange Mmengo ku mikolo tujjukira nti twava wala luli mwali mwambala ennyambala ebijjiini ebiyuliseyulise biki ku mikolo ne tulwana nammwe. Kati olaba bannamawulire baffe bambalira ddala bulungi nnyo era obalaba n'olunaku lwaleero waliwo okuseseetuka kw'amaanyi nnyo ku mikolo. Tutera okubawa zones ne tugamba nti tosala wano oba ojja kufuna feed okuva ku BBS oba NTV oba bonna, ne mukikoze bulungi nnyo mu kuwaŋŋana ekitiibwa. Tubeebaza olw'okutambula bwe kutyo. Era nammwe mukakubisa ekimu ku byobuwanguzi bye mukoze endowooza kwe kutandikawo ekittavu kino kyempulidde Sako twazitandika nga abasaaga CBS pewosa biki ba Alex bakimanyi, naye kati mumanyi Sako kyezikoze mu bantu. Akasente ako akatono ako kosobola okufissa n'okagatta ne banno toyinza kumanya bwe kanaakufuukira omusingi ogunaakuwa okwezimba okw'amaanyi. Ekimu ku bintu bye tusinga okukaaba mu bulamu ffenna bwavu. Mu buli mbeera gye tubeera abantu basinga okwogerako bya bwavu, ssente ezikuyimirizaawo, ssente ez'okwezimba, naye ssente tezisobola kuwandagala kuva mu ggulu ng'emimmonde Katonda gye yawa Musa. Musa yali ajja Abayudaaya e Misiri n'abawa emimmonde oba yali balugu. Naye Katonda ebyo ebyewunyo yabimala eby'enkola eyo kuba kati yatuwa amagezi mangi. Tebereza kati njogera guno obuza tugwina waya emisinda lugiri eri ndowooza abaali ne Musa ne bamala bazuukira ne balaba kino baddamu ne bafa olw'ensisi. Ebintu ebiri mu nsi ebya sayansi ate abiraba biyinza okuddayo okumutta. Kati ate batuwa emimmonde. Katonda atuwandagaliza ssente, tulina kwerwanako. Katonda yakuwa bubi mukisa nga gwe weerwanyeeko. Kati mbalaba mutandise okwerwanako era ntandise okufuna akabugu kya buwanguzi. Muterekeyo ssente. Nze abantu abalina ssente nnyingi bonna mbamanyi mu Uganda wano. Bangi kubunsobola n'okwogera nabo ne kati ne bwe mbakubira essimu mbafuna abagagga ddala. Sigamba bano abagagga wali ekiro mu bbaala. Waliyo abajooga mu bbaala nabo babeera bagagga. Yaguze kakuleeti ka bbiya naye kyanga. Naye ŋŋamba abagagga, obugagga bwe kubanga weebase nga tomanyi kigenda mu maaso naye nga ssente zoyingiza, obwo bwe bugagga. Nga weebase tomanyi na biriko naye nga ssente ziyingira, mbamanyi. Naye siina mugagga gwe mmanyi yagaggawala nga tatuuyanye oba nga tatutte ebbanga. Bano be mulaba alaba abeejaalika tebalina ssente n'emu. Ssente bazifuna olina ky'otunda.
kyamaguzi obanga olina obuweereza bwokola mu Lungereza goods and services otokubanga olina kyotunda tewali ngeri ndala yonna gye bafuna ssente era oyitakulimbanga kati oli bwajja n'ajogajoga awo temumanyi byakola mumanya mufere kati oba bali abagagga bennyini abaddala batuuyana ate gwasaka amawulire awo nno kino mukoze bulungi era abatana bakufuuka bammemba mufuuke bammemba sente zijja kuwera nammwe mwewuunye mu bbanga ttono olina kyokozeewo akalimo kokola ng'ogendayo bakuwola nga kagaziwa myaka 10-15 nga naawe otandise okutegeerekeka amagezi mbawadde ga buwanga tumalako omwaka mwe bannamawulire era ndoza nammwe mukimanyi nti obuwanguzi buli mu byampuliziganya buli mu mawulire nabano beŋŋamba abalina emirimu gye bakola asooka kufuna mawulire oli bw'aba tugamba alina kyatunda olina okumanya waawe beetaaga ekyokulya ekyo gwe kyotunda amawulire ebyempuliziganya abakulembeze okuva mu mirembe egy'edda omusajja Genghis Khan simanyi oba mwali mumuwuliddeko yali kabaka wa bano aba Mongolia simanyi mumanyi nti aba Mongolia ebintu bingi bye tutambulirako bye baabireeta bakulaakulanya nnyo okusikka n'abazungu ng'abazungu tebannaba kugaggawala omusajja oyo Genghis Khan yeyasooka okukola enkola eya posita yaliwo mu kyasa ekye-13 okutambuza amawulire mu matwale ge abantu bategeere byasazeewo ku kibuga amateeka gawadde yalina enkola eya posita bantu muli bannamawulire mumunoonyerezeeko mugende mulabe engeri gye yateekateeka ebyempuliziganya wano mu Buganda eri ey'edda baafunanga omusajja ow'amaanyi wamumu abali wano kati mbadde mbabulira ebya posita kati zaadi baakutwaliza awamu kubanga ebyempuliziganya bikyuse nnyo olumu nali mpeereza muwala wange Namagunga kaadi eno gye bayita success card naye ntuma omu ku bawala bange mu ofisi abawandiisi genda otwale kaadi ogipositinga wali ku posita nantunuuliranga kyemmugamba takitegeera namanya nti nto ebya posita tamanyi bwe bakola bwe bagenda mu posita tikatugawonkola enja magambe Katikkiro abagambye mugitwale ku ssomero nga tamanyi nti bagula sitampu biki ekyamazima kaadi omwana yagifuna naye kyandaga nti ebintu bikyuse nnyo empuliziganya byo tibikyukanga mu kyasa ekya-20 gavumenti ez'ebulaya zabanga ne minisita nga bamuyita wa propaganda minister of propaganda sina bino nti minisita w'amawulire minister of propaganda yalina minisita wa propaganda kama minisita wa pokopoko pokopoko kubanga propaganda si mawulire oyo pokopoko Hitler yalina minisita wa pokopoko naye abamu abakuzeeko muyinza okuba mwamanya minisita wa pokopoko Saddam Hussein gwe yalina wano juzi wano nga Amerika erwana ne Iraq waliyo gwe bayitanga chemical ali mwamuwulira yali minisita nga alimba abasajja babatwala Abamerika balumba aba Iraq emisinde gye babatwala naye nga kyetukola omulabe abantu bagume kakati njogera ebyo mutegeere obukulu bw'omulimu gwammwe ennaku zino ze tulimu obukulu bw'omulimu gwammwe bweyongedde kubanga omutimbagano gwajja omutimbagano tugwina musunsuzi oli akeera ku makya n'atuula awantu awo n'ayogera ebintu nga byonna byonna alimba bulimbi mujjukira mu biseera bya Lubima Mawuggwe oli n'akugamba nywa bino ebintu nywa obulima awa genda osime emirondo genda nalaba n'omusuubuzi omutuufu w'omu Kampala nemugamba gw'osuubula ngoye kati bino ebyaddagala lya covid wabiyigirawo abantu banaamanya batya b'olimba nti oli musuubuzi wa ngoye ebusawo wabuyiga mu kusuubula ngoye naye ng'ayagala abantu bamugoberere omulala mukwano gwange najjanga dduka sikyalya bino sikyalya biri omusawo wuuno wa Harvard yatugambye timulya bino
ne mugamba omusawo oyo wasoma naye Harvard omanyi otya nti musawo kubanga ayambadde kano akantu kebateeka mu bulago abasawo baagala nnyo okuteeka akantu akawuliriza omutima stethoscope ekyo kitegeeza nti oyo musawo kale ayinza okuba omusawo naye emirundi mingi taba na musawo era China bayisize etteeka mwabitegeddemu abamawulire bw'ogenda n'oteeka ku mutimbagano ebintu by'obusawo nga toli musawo otayenda jeera bw'ogenda n'oyogera by'amateeka nga toli munnamateeka beewala okubuzaabuza abantu kuba bivuddemu emitawaana mingi oteeka okuba nga oli musawo oli mutendeke olina ne layisinsi n'ogenda n'oyogera ku by'omusujja si kuva eri n'otula butuuzaawo kubanga weegomba kino ekitaawo ekyeru nolandika okulimba abantu ne bafa kati mmwe kyebayinza okuyita mainstream media kyongera obukulu bwammwe kubanga twetaaga bannamawulire abasobola okutubuulira ebyesigika twetaaga emikutu egituwa ekikkirizika kubanga oli ajanaga nti gundi yafudde abantu ne babuguutana mwawulidde gundi yafudde katulinde amawulire agesatu ku CBS katulinde agesigika Peter Muwesi kyengezaako okugamba mukitegeera bwe bukulu obweyongedde the significance of mainstream media is very high right now mu nsi ziri ez'abazungu nabo bababuzaabuza bano ab'emitimbagano n'abakulembeze b'amawanga buli najja n'abalimba nti wano waliwo abamenyi b'amateeka obukadde 3 obwayingira mu Amerika nga bwayitawo bw'omanya akakadde k'abantu enamboole ng'ajjudde aboozi obukadde 4 abantu be nalinda byendooza bakunukkiriza akakadde n'akabala emirundi ebiri mu bulamu bwange ku mbaga ya Kabaka ne Namugongo ku lw'abajulizi ekibiina ekyo kyekyekunukkiriza akakadde k'abantu bakubisemu emirundi 3 nti bayingira mu Amerika Abamerika ne bakkiriza n'okulonda ne bamulonda mmwe babayita nti mmwe muli bajingirire fake news kale obukulu weebuli mu mirimu gyammwe okuwa emirimu egyo ekitiibwa byebinondoozi ow'ekitiibwa kazibu byabadde ayogerako nti omuntu gundi atuuka mu budde amawulire agasaka agafulumya nga bwe gaabadde ekyo okuwa ekitiibwa omulimu mmwe musigale nga mukyalina omulamwa naye waliwo abakolera ku mitimbagano nga nabo batuwa ekituufu ekyamazima omutimbagano bw'okukozesa obulungi nawe oguliko ebyokuyiga bingi mwami Magalo embadde simulabanga mu buntu nolwensoose naye minisita yamuŋŋamba olumu nampaako n'akatambi nayogera ebintu ebituyamba ffenna kulu mu mawulire kwogera kituufu kuba tosobola kulimba bantu naye mwaka ogwedde nakibagamba abantu ono balimba emirundi emeka ekirimbo kiwanirirwa kirimbo ekirimbo ekyokubiri nakyo kiwanirirwa kirimbo ogenda tuwa ku kyokunanga ekituufu kivuddeyo baba bakyayogera Kabaka nga bamulaba ayitawo ku kisaawe baba ku kirimbo kyakubiri kyakusatu baba bakyali ku kirimbo kyakusatu Kabaka nga wuune nakivuba agaba kikopo kyamasaza waliwo abava ebuweekula wano yoga nebaza nnyo mmwe abasaka amawulire ag'Obwakabaka singa tukola ebintu ebingi ensi netabimanya tuba tutengejjera bwereere ekyamazima tukola ebintu bingi minisita abadde ayogera tukola ebintu biyitirivu ate omwaka bakuba gugwako ngenda ogguluka nga simanyi nokwebaka nti bannebaseeko kubanga mbeera nkooye naye abantu bwe batabimanya tuba tutengejjera bwereere era omuganda agamba n'okugamba ne bwoba olina byotunda abantu balina okubimanya sijja natandikidde atunda ayolesa tosobola kubona kintu ng'okikola weekiri kirungi abantu nga tebakimanyi kibanga ekitaliiwo
twagala ensonga z'obwakabaka abantu bazitegeere nono obuwangwa bwaffe kikulu nnyo ebyobulamu abantu babitegeere. Kabaka agambye abasajja mulekerawo obutiitizi mugende babakebere siriimu. Abantu banaamanya batya abeewammwe eminyinya ssebo banaamanya batya gombolola buwunga minyinya gombolola buwunga esaza buddu Peter Muweesi gyava banaamanya batya kabaka abagambye ogenda okwekebeza siriimu okujjako nga Peter Muweesi akifulumizza banaamanya batya. Era ennaku zino bagende bampandikira amabaluwa Katikkiro obuwangwa buggwawo era tuli bubi tutya. Kabaka Mwanga yali alina rediyo, Kabaka Ssuuna owokubiri yali alina TV. Obanga obuwangwa tibwaggwawo kabaka atalina TV ate ono alina TV. Kirowooza nti nno kabaka Kamaanya yatuuzaako ab'amawulire omwaka nga guggwako nga bwe mutudde wano. Obwakabaka tibwaggwawo kati buggwawo butya leero. Naye ebiseera bye tulimu birimu ebintu bingi. Waliwo abantu abajja kuno ebintu bingi bye tuyiga okuva ebweru. Tekitegeeza nti nno obuwangwa buggwawo kubanga mmwe we muli okubuwulira abantu mwabagasakaaga obwakabaka. Kye mulina okukola kwe kulaga abantu ekintu ekituufu bakitegeere. Naye obwakabaka obuwangwa tebulina gye bugenda. Ekyamazima sirowooza nti mu Buganda ey'omulembe Buganda modern Buganda nti waliwo omulembe ogunyikiza ebyobuwangwa ng'omulembe omutemize sirowooza. Mbadde mulumbe wano wansi erungujja emisana. Byenjogedde abantu n'abali mu Amerika baabitegedde dda. Olwaleero luno mbawangwa buggwawo mbadde njogera ku bukulu obw'okwabya olumbe. Kati abaaliwo ku Misuuna baakolanga batya. Ate nabo baalina ebizibu abanyolo bajjaga ne babalumba ssebo ne bababuzaako embiibya. N'olwekyo temulowooza nti okusomoozebwa kutandise leero. We've got to be smart, you guys. We are in the 21st century. Naye ebintu bye tukola ebyenjigiriza ebyaki byonna twagala abantu babimanye. Enteekateeka zonna ezikulaakulanya abantu ba Buganda twagala abantu babimanye. Ssaabasajja Kabaka atuwa obubaka buli budde. Obuganda bulina okubumanya. Mubukubirize butambulire ku bubaka Kabaka bw'atuwa. Mmwe mulimu gwammwe. Okuzza Buganda ku ntikko si mulimu gwa Katikkiro. Gwa buli omu ku mmwe ng'atuukiriza bulungi ekyateekeddwa okukola. Era naffe Kabaka be yakwasa obuvunaanyizibwa bye tukola twagala abantu babitegeere era musigale nga mubisoosowaza. Awo ne mwekapaakapa ne mubeera awo mube nga mubali basanyufu emirimu mugikole nga muli basanyufu emirimu ekubeera awo. Nagenda e Tanzania eyo Mwanza nengenda mu kifo ekiwummulirwamu nga waliwo akapande nga kagamba nti happiness is not a destination, it's a way of life. Mukawulidde ako? Happiness is not a destination, it's a way. Toyinza gamba nti nja kusanyuka luli nga ngenze emubende oba omwaka osanyuka mu mbeera wonna wooli. Mwabamawulire musanyuke ku kinakyo kirungi. Kasita siriimu tagenderako ku ebyo ebibasanyusa. Akati mwawulidde era kubukedde ku front page nga Kibuule ataliwo tetumuterekera kyakanyike tajja kifuna Katosi